ensonga y'obucupa bannange mugituulemu nga legends, mugituulemu nga legends. Ensonga y'obucupa eveewo kubanga era bwe kitandika bwe kityo era mmwe abayimbi abatusooka mu industry eno bwe tumanyi nti musobola controllinga audience kubanga omuyaga bwe gujja era ababeera ku lyato abalivuga be bamanyi engeri gye bagukendeeza ennyanja n'etereera oba ne mutafuna buzibu ku nnyanja naye obucupa bususse. Tukwegayiridde Bobi Wine, tukwegayiridde nnyo Chameleone, tukwegayiridde nnyo Bebe Cool, tukwegayiridde nnyo Mr. Semakula ne Ragadi bambi mujje tukakkanye ku nsonga y'obucupa kubanga industry egenda bwetyo mpola mpola kagenderere. Gwe mulundi ogusembyeyo okwogera ku Honorable Kyagulanyi Bobi Wine togenda kuddamu kumpulira nga njogera ku Bobi Wine kubanga ebyobufuzi sibitegeera ne kirasi gyaliko kati eyo kiraga nti yatuleka ali mazima wanvu bwogezaako okumugendamu gwofunirayo obuzibu. So guno gwe mulundi ogusembyeyo okwogera ku Bobi Wine nga nkusaba obeeko kyoyogera ku bucupa naye nga toli wekka ng'oli ne ba legends banno Chameleone, Bebe Cool, Ragadi, Misach ekyobucupa kikuweewo. Ensonga yange ey'obucupa nzirako ensonga ya Full Figure. Full Figure yavuddeyo ku mukutu gumu namulabye ku TV emu yavuddeyo n'agamba nti King Michael bakwata $2.7 ne bazimuwa. Ekyo nno si kituufu. Full Figure kyeyayogedde sister ekyo si kituufu kubanga omuntu alayika $2.7 oba omulaba ekyo si kituufu n'akatono. Temunsibaako matugambuzi kundi isango sifunanga ku ssente $2.7 bukyanga ntandika kuwagira kibiina kya NRM. Sifunangako ku ezo ssente oba okiinako obujulizi osobola obuleeta naye nganze sifunangako ku ezo ssente. Singa ssente ezo nazifuna singa siri mabanja gendo n'essaawa eyo naye nze mmanyi engeri gye ngatetenkanya naye sifunangako ku ezo ssente. Full Figure zakoze eki zewavuddeyo n'ogamba nafuna $2.7 nedda sizifunangako era njagala kino nkikakasa nga ne bannamuliro we bali sifunangako ku $2.7 nga nze King Michael. Emyaka gyonna gye mmaze nakwagera NRM giwagira lwakuba ki njagala naye ezo ssente sizifunangako. Siri omu kubalya ssente. Nkomawo mu kirala concert yange kufulopinga nkomyewo nange ekyo kyamanyibwa abantu bonna bakimanyi. Concert yange teyatambula bulungi ya Freedom City. Eno ensonga lwaki osanga nti nkaaba nti ni mu mabanja olw'ekintu ekyabaawo. Concert yange yafulopinga buli muntu yenna n'amanya nateekamu ssente nnyingi. Abateeka Freedom City basobola okunjulira. Freedom City watolina $1,000,000 nga 15 tosobola gitegeka kusinzira ddala kuva ku bulango kuva ku bifo kuva adverts na biki ebigenda mu maaso. So esente zateeka Freedom City ezimu zaali zange kuba nali nkola wa Brian White nenfunayo akasente abawagizi nga tekibayisa bulungi okuba nti King Michael ovudde kuyimba oli wa Brian White wetikka buwunga nabirabanga oli wa Brian White bakozesa kino bakozesa kiri nga bwe mwabyogera nga bannamawulire. So nga ate mission yange yali yagenda Brian White nfunayo akasente nkomewo nkaze mu music era nga bwe kyali nti nafunayo akasente wa Brian White nga n'abawagizi bange bagamba Michael olwe kuyimba obivuddeko kati ozemu ebyo nenkomawo ntegeka ekivulu nkomyewo abawagizi bange nziremu nange nzire ku music nveko ebyo mwali munjogerera nentegeka ekivulu ku Freedom City nteekamu ssente zange zenali nfunye okuva Brian White nenteekamu nga bwemanyi ebyekivulu kigenda okutuuka nga ate bwe wali opulaninze birala neneewulayo ne kasente nembeera nga neewuzeeyo ku ssente okulaba concert yange tegenda mu maaso. Concert netatambula bulungi. Mu butatambula bulungi bwa concert nenfiirwa essente ze nali ntaddemu nenfiirwa ne ssente ezampolebwa bamanerenda kubanga teri promoters abasinga bakimanyi ebivulu beewola ssente bamala ebivulu ne bazzaayo ssente ezo. So Freedom City yampiririrako obunene ekintu kya ate osanga obuzibu bwali badde bungi naye mu kufulopingibwa kwa concert nembaako byenjiga ku bigambo ebyaŋŋambibwa. Ebigambo ebyaŋŋambibwa gangamba nti Michael wakoze concert nga tolina music nti olina kuba na music noteeka concert abantu ne bajja ne bakuwa ssente era kugenda mu studio
nengezaako okukola album y'ennyimba empya zengenda okufulumya empya naye nga kugenda mugundi mu studio kola ennyimba nalaba nga ndi mabanja nensaba President Yoweri Kaguta Museveni aveeyo ataasa kubanga abantu bonna aba NRM tewali yalinnyayo era mwakiraba era n'omulanga gwe nakuba saagukubira buwagizi mbu bannange temuzze munkoze bubi nali njogera ku pate yange egye mmaze ebbanga ngampagira nenfuna chance ku show ya Kafalin Kusaasira nengenda nendaba omukulembeze mumanyi mwenna okulaba omukulembeze n'omutuukako bwoti kizibu nnyo naye Katonda yannyamba nengenda ndaba omukulembeze w'eggwanga nikutuuka ku mukulembeze w'eggwanga nemugamba ampa appointment munnyonnyole ku biki ebyantuukako nambeera ki gye ndimu munnyonnyole ku mabanja ge nnina munnyonnyole lwakyava ku ki naki n'omuziki gwe nnina omupya ogwetaaga obuyambi okuba nti nziramu nange mbeere nga ki nga nzira ku noobu nkunnyonnyola omukulembeze yampa Kafalin Kusaasira nangamba Kafalin Kusaasira akuleeta entebe ojje twogere mwene ekifaananyi mwakiraba mwandaba nga nkuba President Museveni akaama era appointment yagimpa abantu bangi baaliwo naye yalonda Kafalin Kusaasira Kafalin Kusaasira nemulaba nemubuulira ngera bwe nabagamba Kafalin Kusaasira era mwebaza nnyo nti ne kusawa yakakati era akyannwanako naye ate mukunnwanako ali naye era waliwo abamulwanyisa okulanga kino tekikola ki tekigenda mu maaso Kafalin Kusaasira mwebaza nti yasooka n'antwala omulundi ogwasooka owa President entebe ne tutuuka entebe ne tulina President ne tumulaba President tugenda omulaba yali akooye ng'alyabe abantu bangi twatuuka ssaawa 8 ne tumulaba ssaawa 2 ng'akooye kubanga yali alabye abantu bangi era President n'andaba n'angamba Michael nkumanyi ngenda kukola ku nsonga zo Kusaasira nkumanyi weebale nnyo okuleeta Michael naye nkooye Michael ngenda kugamba Kusaasira olunaku olulala akuleete nkulabe so President namulabira eddakiika ndowooza emu n'angamba ebigambo ebyo nga ne Kusaasira wali nti ngenda kuddamu mbawa appointment nkooye nemwebaza nnyo ne tuvaawo nga soogedde ensonga zange appointment endala gye nninda na kaakati naye kaakati appointment eyo ng'ekyapendinga wano wewayingiriza mukulu Balamu nsonga eno nno nkulu nnyo ya mukulu Balamu mukulu Balamu Kusaasira ddamu agenda e Nakasero okulaba President ali ne Bebe Cool ne mukulu Balamu n'agenda be bagenda okulaba President ne bamulaba ku nsonga ezaabwe ze baali bagenza okumulabirako be bavaayo Kusaasira n'ankubira essimu n'angamba King Michael tubadde twogenza okulaba President wali naye time ebadde nga tatuwadde time nnyo twogera ne ku nsonga zo naye n'agamba nti Balamu akole ki abaweeyo kabawaayo nga bw'olinda appointment Balamu n'ankubira nanga Michael tubadde ne President naye tumulabidde akaseera katono nnyo ne mugamba abaana bali bubi abaana bali mabanja omwana yakola ekivulu kimusala n'agamba kinyira nkuwaayo ke nkuwaayo nga appointment bwekola ki bwejja ne twesitula ne neesitula ne ngende wa Balamu nali ne Big Eye ne Kusaasira yennyini ne Bebe Cool yaliwo ne ngende wa Balamu ne tutuuka ku office wa Balamu wali awali radio ye Balamu n'akola atya n'agamba nti nga bwe mbanyonyodde nti President yagambye nkuweeyo kyenkuwaayo nga appointment yo wepeninga Kusaasira yambuuza Michael bakubanja sente meka amabanja goyina ga sente meka ne mugamba Kusaasira bamanja $1,300,000 na Kusaasira n'angamba kyo kitono nnyo tugenda kinyonyola President oba nawe wonooba omulabi ajja kikuyambako kati Balamu n'akwata $1,300,000 n'azimpa n'akwata $1,300,000
naziwa Big Eye. Nakwata miliyoni 3 naziwa Kusaasira. N'agamba nti mwebaze ente. Mwebaze ente. Muzeeyi abawadde ente. Nenebaze ente 30 ke bampa. Big Eye neyebaze ente 30 ke bamuwa. Bamanerenda nga wegambye nti bamanje miliyoni 13. Era Balamu bwe yampa ezo ssente ne mugamba muntaasizza kubanga ebbanja libadde linzita naye kasita bano kamba weeko miliyoni 13 ze bamanja kamba weeko emiliyoni 3 at least basigale nga bakola ki nga bamanja endala wanala omukulembeze kasita appointment yange genda esembera osanga nantaasa nanzija mu kizibu kino. Era abamanerenda nembakwatira emiliyoni 3 Balamu gye yampa nenzibawa. Nenebaza President Museveni okutuwa ente. Ekyo kyo bwe kyali ekyente nti batuwamu ssente naye nze ssente ze bampa ku mabanja ge nali nnina era nensasulako ku mabanja. Era nebaza President neyanziza akasente ako neyanziza ente zange era nsiima. Naye mukulu Balamu bw'avaayo nga ye n'agamba nti Michael tosiima kiba kibi. Mukulu Balamu bw'ovaayo n'ogamba nti Michael tosiima bakuwa ente naye ogamba ng'oli bubi mwana gwe bannange baba bakubanja miliyoni 13 mukitegeera n'osasulako emiliyoni 3 basigala abakubanja 10 baba bakuyambye President yannyamba naye tekitegeeza mbu ate kati era ndi bulungi era nsigala mmanjibwa era nze ntetenkanya engeri kijje ngenda osasulamu amabanja ago naye kyesaagala mukulu Balamu anlemese appointment yange. Okitegeera mukulu Balamu ate era n'ekirala kyembadde nsaba mukulu Balamu mbadde nsaba mukulu Balamu nkuwa ekitiibwa nkumanyi bulungi mbadde nsaba ove mu nsonga zange eza appointment yange. Ensonga zange bazikwasa Kusaasira. Mukulu Balamu President akumanyi bulungi nnyo. Mukulu Balamu nsaba ove mu nsonga zange eza appointment yange ne President. Kino nkibabuulira nga bannamawulire nsaba mukulu Balamu akitegeere. Mukulu Balamu wano weesimba mu kufa kwa radio family ya radio nevaayo ng'ecomplaininga negamba obaviire mu nsonga zaabwe. Mukulu Balamu nova mu nsonga za radio. Mukulu Balamu gwe kennyini novaayo neweesimba mu nsonga za Jackie Chandiru. Neweesimba mu nsonga za Jackie Chandiru, family ya Jackie Chandiru nekugoba mu nsonga ezo. Mukulu Balamu nova mu nsonga eza Jackie Chandiru. Gwe nyini Mukulu Balamu neweesimba mu nsonga za Brian White. Wano wenyini obatwalidde emmotoka zewe bazisikira. N'ogenda oyambe Brian White. Brian White nakugoba mu nsonga ze nagamba Balamu va mu nsonga zange. Nova mu nsonga eza Brian White. Mukulu Balamu nkusaba nze King Michael ove mu nsonga za appointment yange. Mukulu Balamu nkwegayiridde wagaggawala oli musajja mugagga. Mukulu Balamu wano wavaayo ng'okaaba ng'olina ebizibu ng'ogamba nti emmaali yo ya biliyoni 18 Abasudaani baagala gitwala. Wavaayo ng'okubira gavumenti omulanga ekuyambe. Naye omuntu bw'avaayo nga just ayina ekizibu kya miliyoni 13 n'ovaayo n'ogamba oyo ali bulungi twamuwa tasiima kakati gwe wakaabira biliyoni 18. Owulira nze nvuddeyo naye era olaba nti nze bwe nvaayo ne nkaaba nti nina kye neetaaga nga nkabira mu bantu bange. Olaba nti oyagala okiremese nkwegayiridde mbadde nsaba Mukulu Balamu ove mu nsonga zange. Oli musajja mugagga nalibadde nzijawo nekabira ekizibu kyange naye nkimanyi tosobola. Ndeka nina ebizibu byange nina famire yange nkwegayiridde mbadde nsaba ekizibu kyange okirekere Catherine Kusaasira kuba gwe bakikwasa. Olekeraawo okweyingiza mu nsonga ezitali zizo nkwegayiridde Mukulu Balamu. Wagenda n'otusakirayo ente ne Catherine Kusaasira ne Bebe Cool neyanza netoyinza kudda ku mpewo n'ogamba mbu sisiima. Nasiimira ddala era nkyanoonya ngeri gye nva mu mabanja amalala gendimu n'ekyanyiizizza nnyo Mukulu Balamu okuvaayo n'ogamba nti King Michael temusiima. Twasiima ne twebaza n'okwebaza gwe waleeta kamera naye kyembadde nkusaba ove mu nsonga zange eza appointment yange ondeke nga nawe wanyumiza n'ogamba nti eriyo abakuba enkokola mu State House naye ate enkokola zo bwe zaavaawo n'otandika okutwalayo abantu. Nkwebaza nnyo nti watwalayo Big Eye n'alaba omukulembeze. Nkwebaza nnyo nti watwalayo n'omuyimbi ono ani eyajja ku kivulu ky'oku Sheraton era n'omutwalo oba mukulembeze w'eggwanga. Naye nze olabira ddala nti nze Kusaasira abantu twalayo omukulembeze w'eggwanga aba akoze ensobi. Nedda sewo Mukulu Balamu ensonga zange ziveeko. Oli mugagga wagaggawala
kirungi nnyo bagaggawala naye eriyo abanoonya nabo babeereko nga ggwe nga nabo bali bulungi. Ensonga yange ndowooza mugifunye kiriya. Saba mukulu Balamu ove mu nsonga zange. Mukulu Balamu wanyambako ekimala kale nzigirayo ente neeyanza nazifuna naye ate ndeka kusaasira mbadde nsaba omuleke atwale ensonga yange mu maaso kubanga gwe baakwasa okulaba president. Gwe bankwasa tebankwasa nko ku Balamu. So Balamu mbadde nsaba kusaasira omuleke akole omulimu gwe. Era neebaza nnyo kusaasira nti kusaasira ofubye nnyo kusaasira webale nnyo kulaba nti newe tutuuse okitegeera gwe nnyini gwontuusizaawo. Neeyanziza nnyo kusaasira era nsaba togwamu maanyi mbadde nsaba otuukirize nga president bwe yagamba mbu ontwala ndabe ontwale andabe. Aye n'ekirala nze bwe nvaayo ne ŋŋamba mu nsabye emmotoka bwe nvaayo ne ŋŋamba nti nsabye emmotoka tundula ngisabye kunoonya kalulu owulira mba nsabye emmotoka nga ngisabye nganze King Mike. Kati sagala kinyiiza ate bantu balala nti omulala asobola okuvayo naye n'asaba gavumenti kuba gavumenti teyamba baayo bokka bapate ya NRM n'abalala bayamba kubanga ffenna tuli bannayuganda. Naye nze bevaayo ne ngalulu ate omuntu n'avaayo n'agaa temusiima mukola bubi mukola kino nsabye nganze okitegeera beba kyabanyiizizza nga naye bagireka tegeera. Nze nava ku street ndi street nze mmanyi bwe mpanga ne family yange nze mmanyi abaana bwe mbateekayo okusoma nze mmanyi bwe nsasula wensula nze mmanyi bwe njagala okola ki naye nina amabanja so bwe nvaayo ne mbaako kye neeyogerera ate oli omugagga fugge n'avaayo n'agamba mbu gwe tosiima mukulu Balamu nasiima. So bannamawulire ye ensonga yange yakusaba mukulu Balamu ave mu nsonga zange azirekere kusaasira kuba gwe bazikwasa. Era nja kusanyuka nnyo Madam Catherine Kusaasira presidential advisor okulaba nti otuukiriza omulimu president we yagamba kuba gwe gwe yansindikako. Sina mulala gwe nja kugenda kaabira wabula nja kujjawo kubanga gwe gwe bankwasa. Alina ekibuuzo kyonna asobola okimbuuza essaawa eno nkiddemu. Ku mukutu gwo n'ogamba nti ab'e Bulaaya tebaddamu okututimba n'ogamba nti King Michael bwagenda awantu apaakinga emmotoka nnya edimiza ya kikyamu kye wayogedde nti nze kennyini King Michael sirina mmotoka ya gavumenti gye nvuga sirina na mmotoka ya gavumenti gye wali ondabyeko nti oba bampadde emmotoka mu gavumenti empadde emmotoka bwema navuddeyo nensaba emmotoka ey'okunoonya akalulu tekinyiiza muntu kubanga mba nsaba emmotoka nkozi sisabye musaala sisabye mbu kino kitegeera. So edimiza ya totuttira akatale kaffe k'e Bulaaya kuba tokyayagala okuyimbira abantu baffe ab'e Bulaaya kugamba nti ndidde ssente eza President Museveni. Emyaka 10 n'omusobe gye mmaze nga mpagira President Museveni nga nze King Michael ezo ssente Balamu zeyampa nga nkaaba ebizibu ze ssente nasoose okufuna bukyanga mpagira President Museveni emyaka 10 n'omusobe. Nina ofiisi ya NRM erigaba bwe mba mwagala ngenda batwalawo mugirabe bagiggala kati myezi 3 njigale nesivangayo kugamba nti bampe ssente zasolewo ofiisi lwakubanga nakikola kyeyagalire nti abavubuka bwe tumala osamba omupiira we munyonyo ne tuba twagala okuŋŋaanirako awantu tulina ensonga zaffe twagala okuggusa eza pati yaffe ya NRM tukuŋŋaaniraawo naye bagiggala myezi 3 nesivangayo kugamba nti ki ofiisi bagiggadde ate nga NRM tukuŋŋaanirawo no nze mmanyi engeri gyenjo kivaamu kubanga nikikola kyeyagalire. So yezo ensonga zange badde nsaba alina ekibuuzo akimbuuze naye nga siri musanyufu ne mukulu Balamu. King Michael tulaba nga olajanira Catherine naye essaawa eno Catherine omukyala Nakyobe yavuddeyo n'agamba nti ye tabamanyi Catherine Buchamani ne Furufiga kati ate tulaba nga olajanira Catherine tumanyi ekiki gwe kyolowooza nga gwe King Michael. Andi kati nze nanze King Michael nze president Kusaasira gwe yankwasa singa Kusaasira n'avaayo n'agamba Michael baakunkwasa nkutwale wa president naye binnemye awo nja kufuna solution endala nesobola kuva ku gye bampa mba nsobola kubala ku eyo era bw'anaavaayo Catherine nga bw'olabeera mulajanira ajja kumala kuŋŋamba mbu kinnemye era nja kuvaayo mbagambe nti bannaye gwe bampa okulaba omukulembeze bimulemye kansale kkuba eddala naye nga ye bwe mmanyi yalina okuntuusa ku nsonga eyo. Anti kakati King Michael essaawa eno kiraga nti Catherine baamugobye. Kiraga? Nti baamugobye kuba Nakyobe yagambye tabamanyi. Tabamanyi ngani? Tabamanyi ye tabamanyi ku kabineti ya Museveni tabamanyi.
ekyo sinaba kikakasa bulungi nze ninda kusaasira yennyini aŋŋambe nti munnange bangobye sisobola puroguramu zonna kubanga ng'oggyeko ekyange era Catherine Tusasira alina appointment ndala nyingi nnyo alina gundi nyingi nnyo. Michael, Balamu yavaayo nabanga akuyita mu mbeera yennyini anomukkiriza nti mwafuna ente ekitaali abantu batalaba nte naye ng'ente zajja in form of cash. So mu mbeera eyo n'asaba olindemu paka wonafuna appointment. So amawulire ogajjawo okuba nti ate alemesa appointment yo wakati y'omukulembeze w'eggwanga. Anti nze Balamu kyemmugambye Balamu yavuddeyo n'agamba mbu sisiima ekintu ekyo kibi nnyo bannange. Balamu bw'avaayo n'agamba sisiima wowe mulagidde mbu sisiima nze yakubye n'akayimba nga neebaze nti okitegeera ye tamanyi nti ekyo kyakola ate nange kindamejinga ayagala ye kundabisa mbu abaana abo bawa ssente naye tebasiima. Nedda Balamu abantu babawadde ssente billions and billions. Nze gambye bukyanga mpagira president emiliyoni 3 genafuna ate sigeeganye ate era nagasiima. Ne Balamu bw'ayogera bw'atyo abatta ate ebintu byange bwe nga president ayagala mulabe ate amawulire ne gatandika mu sisiima abanyingirira yobola bagambye mbu bintu bingi nnyo byayingiridde bye bamugobyemu n'ekyange ekimugobyemu akireke andikire kusaasira taddamu kuŋŋamba nti oba kino oba kiri kubanga ne ku shows era tantimba anveeko. Amina. Waliwo ababirigi saasira waliwo ababala waliwo abaragadi ekintu ekya Sophie ate nga alinga mukamawo ekiri ekyo ekintu ekyo sikimanyiiko kyoyogerako ekya Sophie nga mutike ku baasi ate nga twava naye Kololo ekintu ekyo sikimanyi. Sophie president wange owa UMA owulira Sophie ekintu kye bamugamba kyenzijukira mu trek bamugamba tugenda ku meeting kubuuza ku president ng'abayimbi abazze okubuuza ku president. Sophie twali twambadde ffene esaati nga za yellow ne bagamba Sophie lwaki nayo toyambala ku yellow nitubuuza president nga ffenna tuli uniform n'agamba no saagala kyekyo kyokka ekyaliwo ne bagamba oba toyagadde yellow kyokka abalala ffene twambala tugenda tubuuza president. So ekintu ekyo kyajjako oba full figure n'abalala ne bagamba nti Sophie lwaki akanyi kwambala yellow so buli omu n'abeera n'endowooza yaawe ey'enjawulo yotasobola mugamba. So kyaliwo ekito mwakomawo naye ani okoma okutya nga muvaayo ku trek waye bamutikka n'akomawo. Sophie twakomawo naye era Sophie kyemwebazaako kansoka ate empisewo kino nebaza Sophie Fina Masannyalaze Big Eye nange okuba nti twatuukirira Madam Naroiso netumubuulira ku nsonga ya ofisi yaffe nti ofisi yaffe ya UMA bagiggala. Madam Naroiso n'atusasulira emyezi 8 sente emeka emiliyoni 8 era ofisi yaffe yasasuddwa. Twebaza nnyo Madam Naroiso yebale nnyo kuba nti watujje ku muggalo. Ofisi yaffe yagguddwa ya UMA era sente zasasuddwa National Theatre kati ofisi yaffe nzigule. Abadde bagamba ofisi bagiggala. Twebaza Madam Naroiso yebale nnyo okusasulira ofisi eyo yasasuddwa. Bayimbi bameka King Mike abali mu trek abayimbi abali mu kuba abamu betuwulira ate tobakonyeeko ng'asa n'enduga. Abayimbi abali mu trek twalinze Ragadi Hassan Nduga Afina Masannyalaze waliwo n'abayimbi b'omu Western kwaliko Jamie Culture Big Eye doza bebe kale buuza one of ensonga eyo eva nti abayimbi ffe ffennyini tetukola ki tetukwatagana twagaana okutuula okutereera singa industry yaffe yatereera dda naye abayimbi ffe ffennyini ffe twekuba enkokola owulira nti abayimbi ffe ffennyini president bw'aba ayagala okutubuuzaako just bubuuza batatusabye betwagala wabula ng'agamba kambuuze ku bayimbi just a handshake olaba okwesindika okubeeraawo olaba omuntu ayagala okumuwuliraana n'olaba oli ayagala okusitama n'olaba ono ayagala omuyimirirako. So abayimbi ffe ffennyini tulina okusooka ne twetereeza okulaba nti ebintu byaffe bigenda mu maaso okitegeera. So mu kuba nti tetwetereeza abalala bafuniramu advantage okitegeera. Abalala bafuniramu advantage zaabwe oli n'agenda wa president n'ayogerera abayimbi bonna naye nga tetagenda batuusaako message eyo oba olaba nze nesabira appointment yange
mbulire muzeeyi ebintu byange nganze Tim Michael kuba abayimbi wetuneeterereza kijja kuba nga ndowooza kiri tuleete oba kiyinza n'otaba abayimbi kuba nti tweterezeza ku nsonga ya Uma olowooza ekyokubeera nti renti yagaana tekiraga nti temuli redde kubeera na office oba tusuubira nti emyezi 8 ginagwerako era bagenda kubagoba ensonga ya Uma eyo tusaba busabi Katonda nti emyezi bwe ginagwerako 8 tubeere nga tweterezezza kubanga Uma kyekibiina ekikumaakuma abayimbi okulaba nti balina we bagenda kyekibiina ekyokuba nti munnamawulire oba oyagala omuyimbi okumanya ekikwata ku muyimbi oyingira wali ku National Theatre naye tusaba emyezi 8 gigenda okuggwako nga tufunye ne we tunaaba nti tulina we tujja akasente okusasula kuba kati nga boolaba Uma erina sako proposal ziri mu kutambula okulaba nti batufunirayo akasente akagenda okutambuza abayimbi tufunye obuzibu ono afunye obuzibu buno kati nganze mulaba ndaajana lwa miliyoni 10 okitegeera naye nga Uma singa ebaamu akasente baba basobola okuba nga tukyemalira eno nga tekigenze walala so ekyo nkisaba emyezi gino bwe ginagwerako madamu Norris gye yatusasulidde tubeere nga tulina we tusobola okujja akasente Bakalamu kuli ku nsonga ya Tundula tulina ebifaananyi bye tulaba nga Big Eye alinga yafunye Tundula gwe wasabye ne bagikumma tebannaginyima ye Big Eye yafunye simanyi ebyo ojja bibuuza ye nze nasabye nganze ate era nasabidde ku TV saasabye muntu nti saatuuse nga mu meeting wano nti ki okudireyinga kwange oku meeting omukulembeze oba ki n'ensonga n'ekiriwo kati nagambye nti ate na mmotoka nasabye enkozi yakunoonya kalulu saasabye emmotoka ya malidaadi kugenda ku gavana kugenda wa okitegeera nasabye emmotoka yakunoonya kalulu ka muzeeyi 221 era nsaba bw'anaafuna message eno ate waliwo ebintu ebirala ebintu bingi nnyo nti ebintu bingi nnyo nti bw'oba osabye kati emmotoka ng'eyo ku TV noga njagala emmotoka okunoonya akalulu eri abantu bannya basobola okukikuyambako so gwe kikwatako yenna asobola okulaba nti Michael abeera n'eggaali eyo nga yakunoonya akalulu akituukiriza tewali mutawa Michael gye buvuddeko concert ye yakusala ku Freedom City oba ya floppinga wavayo n'olangira nti osasudde emyaka emirala 5 ku Freedom City nga ntunulira omwaka guno kuba nti guli political music waali naye mutono kuva King Michael omuntu yasalwa concert kiba kitegeeza mwaka gutandika nga ata music omungi ku nzigi 2 olwa politics n'olwa music 2 mugumu ogenda kuyingira luliwa damu tuwulire se omwaka guno gwe gulimu okwewandiisa president ogenda okwewandiisa gwe gulimu nawulidde campaign zigenda tandika gwa 9 September of which go oli wa August so kintu ekyo kiri nti kati saawe na attention eri ku byabufuzi mitegeera albamu yange empya nagikoze erina ennyimba 14 eza politics ziri political zirimeka olwamuzeeyi kuliko lumu lugenda okukola naye nga albamu yange eyo ndi kati mukola videos okulaba nti ejjanga eri complete era mu gwokuna ngenda kusooka nkole listeners party eya audio abantu bawulirize ennyimba ezo nga video dropping so kigenda kusinzira kubanga gw'omunaana ogwo gugenda kuba tricky kitegeera ebyobufuzi bigenda kuba bikutta kati nga tolina muntu ate gwosobola kuzza mu bya concert so kigenda kusinziira